Byenyumya no byaddala muganda wange. Gwe nkumanye tolimba. Ebbala erikansanga bagiyita Beverly Hills. Kolo yajja nga ebiseera byo nali nkola karaoke naye nga nkola muno bwa MC. Najja ne muteka ku stage. Kati ava ku stage ajja back stage. Mugamba kuli kayo biki bamufuye sente. Mugamba neba ne kikazi goyi n'ebisambi. Nenga ebisambi by'empaana nga byagongo balabiti. Kati mukuba olugalo. Nkwata ng'omukazi alina ebigaaga bitya ya sika ebijanjalo bikomeeri. Ebyaddala. Kati we mukwata ku bijanjalo. Nyumirwa ngamba cyana gwe lunaku lumojja kumpaako. Bwentyo ng'asaaga. Mfune namba ye. Kwe kumukubira nga waliso ebbanga. Atuuka Bwayise ku Eden Service Park ebiseera byo nali mbeera Bwayise. Ankubira. Kati wankubira nze nali sitegedde nani ankubidde nga simujjukira. Angamba ndi wano ku Eden jangu nkimi. Konze sembera ne mulagirira we mukola kyekikomera mu nali mbeera. Atuukawo bulungi. Agotuuka nga mulema. Nga sina kyakkololede mulema atuuse. Obedda nze mulagirira nga bino abasajja bibakola nolagirira omuwala nga tomanyi tomujjukire namba nga togimanyi agotuuka nga yoyo omulema nga temumanyi nga sina kyakola sola mugoba namugamba omanyi weweeke bebi nga muweeka kumbe newoweeka omulema amagulu tegabeeranga ag'omulamu nti gagenda kwefunya eno mu maaso gasigala geefunyize eno emabega gati. Era mpitawo gondaba nti kati aweese muki mulema yagongobala. Kati mpita ku bakyali bange mu kikomera baali batudde awo mu compound. Nyingiza mu nju. Nkala kata omuwala omulema. Kati wulira abantu bakyasinza owooma. Mumwe namwe bali eyebbali. Gega mabeera amapya. Gwe nnyabo. Oyo omukyala atudde oyo jangu. Enjo enjo. Ye Betty ye enjo. Nengala bikazimalayika. Kati gega namabere Kasuku yagamba amapya. Kasito osanga omuwala andi nebere pya. Wallahi kandabe. Kandabe kati. Abatrump baskirivers YouTube channel. Tubaniriza nate manyaga ngeze ashimwe MC Kapalas Brown Daddy. MC Abe Kamana once again. Olunaku olwalira yogedde atusaleko era mulabe gyatandikidde. By the way, jebaleko nnyabo. Jebaleko. Semirano. Bane abasinga mbadde abasajja basinga mbadde mwebuuza. Nyina mukwano gwange bamuyita Kasuku yayogera ku mabeere amapya jangu. Amabeere amapya ge yayogerako gaba gafaana weegati. Ng'omwana obuwala gwe mulabye oyo. Waliwo amabeere amapya mu Uganda mu nsi Uganda. Gafaanako ng'olaba eri omwana oyo ayiseewo. Aga amabeere ge galiko kati. Gafuuse ensonga mu Kampala. Aga amabeere kasooke njeko n'enkofiira nga njogera ku bbeere eryo. Eryo ebbeere lifuuse ensonga mu Kampala. Liba bbeere si ddene ate si ttono nnyo. Wabula nga liryawo tutu ate si tutu. Kati nga liyimiridde buyimirizi bwe riti. Kati ekirireetera okuba nti erimu ku mabeere amapya ennywanto ebanga walabeko ekijanjaalo ekyasuze mu seppiki nga kyayidde bulungi. Kiba kyekutte nga kiringa ekitayidde kiringa ekiyidde naye nga kiyidde. Kati ennywanto weebeera ennywanto ng'eringiza bweti kati nga woogikwatako olaba kapiro kano wookwata ku nnywanto eyo nga woogikwatako bwoti olya ng'egunda ng'egunda ge mabeere amapya. Ebbeere by the way Kasuku alyogeddeko nnyo ebbenga ddene. Kasuku nkutumiddeko nnyo wonna wooli naye mbagamba ebigambo bino eryo ebbeere lye lisinga abawala baliguddeko olutalo ebiseera bino
Lwaki gali ebbere erisinga? Omwana ne watalina bbina. Kuba bawala bangi abatalina bbina naye ng'alina ebbeere eryo. Ng'alina ebbeere liyimiridde bwe riti. Eryo ebbeere liba ddungi. Anko n'oba toosabbalale, n'oba togwe mu laavu, ogwa mu laavu. Okakasa? Nze nagwako mu laavu lwa bbeere. Era oba na kino eky'olubuto kiwadde awo. By the way, yalina ebbeere bwe lityo. Omuwala bamuyita Shanita. Shanita nkuyisa emirundi emeka. Shanita wona wooli. Shanita wona wooli. Shanita ng'ompulira. Shanita ng'ondaba essaawa eno. Shanita wali obeera Mengo. Mona Lisa we yatandikira ebbala gye bayita Mona Lisa essaawa eno eri Kabuusu. Naye we yatandikira emmenga awo okuliraana CBS oba ekikomera kya CBS. Waliwo ekikubo ekidda Erungujja okikirira ku katini nnyo. Shanita wali obeera waliwo ekikomera kyewalinga obeeramu. Watuukayo ko naye? Neno yali kati kakunyumiza story nga we yali. Shanita mukwanira mu Mona Lisa mu Plan B. Bosi wange yali nanyini Mona Lisa nga yakatunda Mona Lisa n'agifuula Plan B. Yatunda Mona Lisa then n'agula ebbaala ekyengulu gye bayita Plan B. Plan B yali bbala y'amaanyi mu Kampala. Ng'era ebbala mu Kampala esinga okukwata mmandi. Kati munne embandi awo nga General MC olira olaga obadde ki nga General MC kati nga abantu nga baneetanira nnyo naddala baana ab'obuwala munne Shanita siwe mugwirako ng'ali lubuto nga luvudde nayo myezi lwaliwa myezi nga 7 kitundu yalaze mu bbaala nga azze kunyumirwa just ate no teyali yekka yali ne munne sijjukira linnya wayi yali Stella. Stella oba Shanita kumwena mwena balaba video eno essaawa eno. Stella gwe wali mukwano gwa Shanita. Shanita yali lubuto. Stella n'enkalakata Shanita. Nakalakata Shanita. Ali lubuto. Nga lubuto lwa myezi 7. Ng'ate nno Shanita mufumbo. Ng'alina omusajja bbaawe. Ne bbaawe saamulabako. Bbaawe namulaba mu bifaananyi kuba Shanita mukunkalaka oba mumukalakata namukalakatira mu maka gaabwe. We muva mu bbaala we namukwanira. Tugenda ewaka. Tugenda otuuka ewaka okutulawo nti ku bisenge ndaba ku bisenge kuliko ebifaananyi bya musajja bakola n'embaga okwanjula. Gaali makoba yali lumu. Maka si buno bulumulumu buno bw'okukangisa. N'omusajja tewamulabako. Omusajja samula naye nalaba ebifaananyi bye. Ng'omanyi omuntu nga omukazi gw'abeera naye baafumbirwa. Munnange ntuuka anyingiza mu kisenge. Ngendo otuuka mu kisenge mulimu kaddaboddeeka. Kaddaboddeeka eno wansi waliyo obwana bubiri. Waggulu waliwo housemaid. Kati nga ffe ekitanda kyaffe kiri wali ebbali. Ekitanda ky'omusajja nannyini maka ndowooza bwe yasulanga n'omukazi oyo nga kiri wali ebbali daboddeeka ng'eri wano sayidi. Eddiiro lye muyitamu emuti okuyingira mu kisenge. Then natuuka nga nsabula Shanita. Nga nsabula omwana abende ebijanjalo nga mu jjukira ng'omuntu yenna yenna ategeera kye bayita omwenge. Nali nywedde omwenge. Ebiseera ebyo nali nywa Smirnoff nga sinayiga nnyo okunywa Bond 7, sinayiga nnywa Gilbey's, Yugi, nga sinatandika kunywa mwenge ogwo oguleega ennyo. Nga nakatandika okuyiga guno omwenge guno ogutaleega Smirnoff. Kati ate ogwo omwenge guleega abayiga. Naddala oba musajja guba gwagala okukalakata. Oba musajja gwagala okukalakata oba mukyala. Era omukyala mwena bandaba essaawa eno ng'olina omwana ow'obuwala nga munywa Smirnoff. Mwagale nnyo. Teri muwala munywa Smirnoff atagaba bijanjaalo.
oli sure ku byoyogere MC. Buli muntu yenna ng'oyagala okuba nga onyumirwa obulamu n'omuwala yenna ng'omuwala okimanyi nti asobola onnywa Smirnoff. Banne bali bagaba ebijanjaalo. Okakasa. Era oba olina omuwala yenna oba omusajja yenna tosuubira nti wo ng'anywa Smirnoff. Smirnoff gwe mwenge gw'abenzi. Abawala naddala abawala kozi abasajja ebiseera ebisinga omusajja omwenzi banywa nnyo omwenge ogwe bayita Guinness. Era abanywi ba Guinness buli musajja yenna anywa Guinness oyo mwenzi. Buli muwala yenna nga munywi wa Smirnoff aba mwenzi. Allah. Na musajja wange anywa Smirnoff bamuyita MC Delu. Mwenzi. Baba mwenzi. Teri munywi wa Smirnoff mwenge gw'abenzi kubanga guleeta obwagazi gulina engeri gye gusitula obusimo. Guyimya. Gusabbalaza guyimya. Oyima. Smirnoff oyima muganda wange n'obanga ogambye nti kaneesonyiwe leero sijja kukalakata. Wootagula malaaya okalakata akuliraanye. Waagaana ogenda mu toyi ne weekuba akasabbuuni. Banne obusabbuuni gye buli. Bakyaliyo bayitirivu. Ate kati ffe lwakuba nti ffe twakola ensobi ffe buli muntu eyeekuuta waya bw'ati tugiyita kasabbuuni. Naye abantu babeera n'ebizigo era mwegendereze nnyo abasajja aba n'ebizigo mu mayumba. Kuba nze nakula ewaka nga baŋŋamba omusajja teyeesiiga bizigo. Omusajja omusanga n'ekikebe ky'ebizigo mu nju lwaki? Olina abasajja balina bana perfume oba akazigo nga katonotono. Naye osanga omusajja n'agazigo omanya oyo yeekuuta. Mukye muyite kwekuba akasabbuuni. So kaakati muganda wange ntuuka Shanita olira Shanita ntuuka mukalakata. Nkalakata Shanita ekiro kyonna. Shanita awoomerwa waya. Jjukira ebiseera ebyo. Wamukwana kwolera na kigwa kwolo. Nze nakati by the way. Nze nakati saagala era omuwala yenna nga nkukwanye saagala byakumpanvuya. Ate munnange lindako ate ojja kunkubira enkya. Mukikozesa nnyo abawala. Nze kati oŋŋamba otya mbu simanyi nja kukubira enkya. Otegeera? Abawala mukikozesa nnyo naye mukirekeraawo. Omusajja abakwanye muweeko kubanga bye bimu. Nze omusajja okulinda enkya n'okukalakata kati wemba nnyina siriimu newe nkulinda enkya era ajja mukukola ki? Nja mukusiiga. Ne nkukalakata kati nga ndi wa mukusiiga era mukukola ki? Kati omuntu gw'ofunye muweeko ne tayimu eyo mugambe tugende mu ttooyi. Wemba muli mu bbaala nga ebbaala eyo osobola okuyingira mu ttooyi z'abakyalo oba ez'abaami. Muyingire mukalakate. Banne mwekalakate. Okwekalakata kuwooma ate okwekalakata kugumya omukwano ate kutandika relationship mu love. Kati ono omukyala gwa kalakata olubuto terwavaamu. Nakalakata omuwala. Lwasigala mute ng'olubuto mwe luli n'azaala. Yazaala. Ng'olubuto nno lukulu muganda wange. Ng'olubuto nga lukulu ddala. Omwana bate wamusobya. Omanyi abawala bano abawala mwenna bane Shanita wali lubuto mu 2 omwaka gwali yali 2013. Shanita nga wali obeera Mmengo ku kikuba ekikira erungujja awo wennyini nga ku Monalisa we yalinga eri. Monalisa Royal essaawa eno eri ekabuuso we yalinga eri. Shanita walina olubuto mu 2013. Bambi nyamba noonyaako Shanita kwegayiridde. Yazaala ayi mwana kati essaawa nalayika omwana ali mu myaka nga oza ali myaka ng'emeka. Bakati awo gibe myaka nga singa 10 okuva 2013. Omwana oyo gwe nakkalakatirako Shanita wali ina saaluuni. Yalina saaluuni ng'akola mu saaluuni
ngera ina saloon nga bawe nanyini lubuto kwa yanyumiza bawe yalina furniture house eduka etunda ebintu bya furniture eduka eritunda ebintu bya furniture nga ali ya uba wangamba Kyengera wangamba kireka eduka lyali kireka elya bawo Shanita gwengo okola mu saloon eyo ngerina nkulabye awo nga wakava ku Chase Johnson noyingirako munda Shanita nkwegaide noonyako nawe yenna amanyi Shanita oba Shanita inaina mu nsi gy'oli nga bakuyita Shanita naye nga mu 2013 wali lubuto jangu mu inbox following likinga era agala kuddamu banne yali awo mu bijanjalo kati njagala mbagambe mwenna batulaba essaawa teyakaddiwa olaba nze nkyali Mboko banne obwana bunjayanira okakasa kati olaba nze omusajja oba omuvubuka nkyali Mboko omusajja takaddiwanga mukazi wabula jjukira namukalakata ali lubuto kati wabanga yazaalawo abaana balala basatu obyebula ne bumugongoba abula kituufu anza noba yadde mu kyalo salooni ye nali manyi we yali naye naddawo nga ndaba yasewukawo dda bateekawo maduuka ya so Shanita onawooli noonyako banne nakalakata Shanita naye kye nalaba mu nsi koyo omuwala kwe nafuna experience nti abawala muli bazibu nnyo abawala babeera abazibu wano omanyi nti omuwala asobola okukussa bino bemulaba ku mawulire simanyi omusajja yatuze omusajja gwe yasanze n'omukazi oba yamutemyetemye simanyi omusajja yafumise omukazi bituufu gyebiri olw'ensonga ensasagge eva ku mukazi muganda omukazi asobola okukussa Shanita ssebo ojjukira bulungi waŋŋamba Shanita yaŋŋamba togenda namusanze jjo mu bbaala ali lubuto lwa myezi 7 kitundu owulira yesi simunenya nnyo ensonga yanywamu nga omanyi abakazi abasinga wanywa abayagala mukalakata yanywamu n'afuna ekinyegenyege ekyomukalakata kati Shanita omanyi okumutuusa ewaka ne mukalakata n'anyumirwa n'awoomerwa banne waya yange nange neetya banne waya yange ewooma waya yange ewooma bannange empooma ani yagaa nti ewooma wengambira nti ewooma siina mwana wa bwala gwe nali nkalakasi nankyawa nga naye ankyayirwa waya bankyawala ebintu birala bangi osanga omusajja nga mulungi alina ssente nga ajoga nga ne mubala ajoga omusanga mubala nga akuba pati naye agenda otuusa nze abawala bangi kati saawa eno nafuuka buloka w'abawala era mwenna nammwe abali eyo nga olinayo embeera gy'otera okufuna ey'okuba nti weetaaga omuwala gw'okalakata mbiggusa gwe followings brown skin jangu mu inbox ya brown skin oba jangu mu comment gogambe njagala kwogerako ne MC Abe Kamana wansa nkuconnecting nyina abawala abazungu nyina abawala by the way nze ebbanga lyemmaze mu kalakata nyina buli gwanga naye musajja wange agala okukalakata abatanzania nyina buli nze connectinga ku buli gwanga buli muwala kubanga nze kalakase buli muwala sina muwala by the way asoka vene ku mbozi ya Shanita ngena kujiddira edda okumanya akalakasi omanti nze nakalakatako ku bakazi b'otakalakatako wali okalakasa ebbanga lyomaze mu nsi wali okalakaseko ku mulema omukazi nga mulema nga yewalula bw'ati bano abewalula we bati abatera obeera mu mabaala mumanyi omukazi bamuyita nayiga omukazi bamuyita nayiga kale sawe n'omukazi naye edda yali muwala omuwala yeewalula bw'ati yagongobala yenna bw'ati abatera obeera mu mabaala agakola karaoke agakuba ebivulu naye ebivulu ebimu abatera obeeramu omukazi omumanyi tumuteeka nnyo ku stage ba MC abamu
ajja n'ayimba ennyimba za Judith Wabiri yamba biki ne bamufuuwa ssente. Omukazi oyo namuleetebwa akapimpina MC Pimpina ebwayise emboozi ndowooza ogimanyiiko. Omukazi namukubira bulungi nali waka nga nsabbaladde kolo nga sikoze ne mukubira bulungi essimu yalina essimu ebiseera ebyo mu 2 yali 2012 ya 2012 MC Pimpina ekyo kirinako kimanyiiko kuba twali nayingira mu kikomera bwe nti omugenzi Loni Umula Mirembe Loni yangamba n'okungamba abe kikyotwala ne mugamba kajjambo ssebo omukazi muweese bwe nti ku mugongo kiro saaza alinga 3 kitundu awo nga muweese ku mugongo kuba namujja ku booda bwe nti jjukira twajjira ku booda ng'atudde bw'ati naye ng'agongobala amagulu gano nga gawetaaweta weegati nakati era omukazi oyo waba atambula bw'ati atambula yewalula bw'ati. Kati gwe ki ekyakusikiriza ku ye? Yali namukuba olugalo ebyaddala twali ku show waliwo ebbala bagiyita Beverly Hills eri Kansanga byennyumya nno byaddala muganda wange gwe nkumanye toliyimba ebbala eri Kansanga bagiyita Beverly Hills Kolo yajja nga ebiseera ebyo nali nkola karaoke naye nga nkola muno bwa MC najja ne muteeka ku stage kati ava ku stage ajja back stage mugamba kulikayo biki bamufuye ssente mugamba neba ne kikazi goyi n'ebisambi naye nga ebisambi by'empaana nga byagongobala biti kati mukuba olugalo nkwata ng'omukazi alina ebigaaga biti alina sika ebijanjalu bikomeeri ebyaddala kati we mukwata ku bijanjaalo nyumirwa ngamba kyana gwe lunaku lumu ojja kumpaako bwe ntyo ng'asaaga mufune ennamba ye kwe kumukubira nga waliso ebbanga atuuka ebwayise ku Eden Service Park ebiseera ebyo nali mbeera bwayise ankubira kati wankubira nze nali sitegedde nani ankubidde nga simujjukira aŋŋamba ndi wano ku Eden jangu nkime ko nze sembera ne mulagirira we mukola ki ekikomera mu nali mbeera atuukawo bulungi agootuuka nga mulema nga sina kyakkololede mulema atuuse obwedda nze mulagirira nga bino abasajja bebakola n'olagirira omuwala nga tomanyi tomujjukire namba nga togimanyi agootuuka nga yoyo omulema nga temumanyi nga sina kyakola sola mugoba namugamba omanyi weweeke bebi nga muweeka kumbe newoweeka omulema amagulu tegabeeranga ag'omulamu nti gagenda kwefunya eno mu maaso gasigala geefunyize eno emabega gati era mpitawo gondaba nti kati aweese muki mulema yagongobala kati mpita ku bakyali bange mu kikomera baali batudde awo mu compound nyingiza mu nju nkalakata omuwala omulema kati wulira abantu akyasinza owooma mumwe namwenna bali eyo ebbali omuntu akyasinza owooma be bano wammanga omuwala alina endali omuwala w'endali nga nnyingi bakubuna obulalirali omuwala w'endali awooma omuwala muzibe w'amaaso awooma omuwala namagoya waliwo omukazi lwakwa kati mukadde nnyo emakerera awo naye namukalakata namagoya ewe naye nja kujjira omuwala w'endali awooma nnyo omuwala omuzibe w'amaaso ng'amaaso gaziba awooma okuwooma ekisookera ddala ddala abaana b'obuwala aba n'ebijanjaalo ng'abaye babikalakasi ng'abaye bakalakasa ebijanjaalo ng'abaye bamukunkumudde nga mulimu omuwala nga ebijanjaalo byafuuka buddeeya nga ne waba atambula bw'ati byekuuta biwulira nga atambula oyo baba bamukunkumudde batakyalina makulu okitegeera ne mbamu omuwala nga ne baba bamukunkumudde mulimu omuwala nga ne baba bamukunkumudde batya nga ye amanyi okukozesa ebijanjaalo bye
otegeera ng'era abifunza kyokola n'abasawo ennaku zino bagamba tulina mufunza tulina otegeera tulina simanyi eddagala bwe riti muwoomya otegeera lyero eddagala baba batunda naye nga naye kanyini kanyini oba toguza eddagala osobola okikozesa mu bulamu bwo nga neewona ofunye omumwa bwoti eriwa ewantu ebijanjalo bisobola nabyokufunda nga olaba omumwa ogufunya naye n'osanga omuwala nga ye yeeta ng'ali bibye oyo aba agenda kuwoomera ate naawe oli mukalakasa ebbanga lyokalakatidde nalyo si ttono kati mbadde nkyagamba abaana ab'obuwuuma omwana namagoya omumanye mu luzungu babayita abiriga banamagoya babayita batya mu luzungu alubino namagoya awooma awooma ebijanjaalo kati va ku namagoya omuwala nga amaaso bano ab'endalye nalina omuwala nga amuyita onaye njamu kunyumizaako kuba sitoole ye naye ate mpanvu naye ng'amaaso ge gaagatta bwe gati nga wandali omuwala nga talaba nga muzibe tutale nga muzibe amaaso ge nga talaba nga ate waba abuzaabuza ateekako bishedi oba galubindi omuwala nga bamwokya abalongo bamwokya omuwala yenna nga abalongo bamwokya nga alina ekipaapi olaba wala bawooma ng'alina ekipaapi ky'abalongo wano oba emimwa omuwala ow'ebitege ng'amagulu gagongobala bwe gati omuwala omulema nga mulema ngenda kubuulira lwaki bawooma omuwala nga mulema gwe tofawo banne malaki naye nga mulema ng'aliko obulemu omuwala musigo ate naye ndi mulya omuwala musigo siryanga ku zonto bano abakolayo batyo simulyangako naye njagala mulyeko naye njagalya ku zonto simulyangako naye abasigadde mu nsi njagalya ku zonto ate nga kyemmanyi zonto awooma n'okusinga bonna bemmenye kubanga ekireetera omuwala okuwooma gano amazzi baba n'amazzi amazzi ga bika bingi waliwo omuwala alina amazzi agalinga bbongo waliwo omuwala alina amazzi agalinga yogati omumanyi teeka mu kipapulo galimu ebika kati waliyo omuwala alina amazzi agalinga obuugi buno bwa bulijjo obwakawunga kakasooli n'abawo omuwala alina amazzi agalinga obuugi buno obwa mwogo omumanyi kati baze omanyi waliwo ebipande bibatera otimba ku makubo tubitimbisa nnyo obuugi obwo bwobuwunga obwo obwa muwogo kati omuwala alina amazzi ago weegatyo aba awooma ojayo experience gyenina mu bijanjaalo omuwala yenna alina amazzi bwegatyo era woba gy'oli eyo ng'ondaba oli muwoomu yensonga lwaki abasajja bakwettanira yensonga lwaki abasajja bakulemerako buli gwokalakata tayagala kuvaako mwebyo ebika by'amazzi byomenye bonna bano abatera okwetunda nabo baba babirina kizibu nnyo okusanga omuwala eyeetunda alina amazzi nga galinga obuwunga bwa muwogo nkugambye abagayina be bano omulema namagoya muzibe omuwala gwe baayokya abalongo osanga omuwala nga bamwokya abalongo wonawonna we bati feesi oba engalo oba omanyi omuntu gwe bokyeza abalongo wano weeruka n'abanga omuzungu ate wano nabanga musikini
oba omuwala omulema aliko obulemu nabo bonna bomenye kuliko gwosobola owasanga bya ddala singa chance baawo muganda wange si kyangu naye wakwezingamu osolo muwasolwa nakola nti zimale manyi ogenda balya kubanga balinako fiiri kati olaba akalema kennakalakata kalemma anko gwali eyo omusajja munnange tosobola kalakata mulema ne gavumenti ekusiba bakusanga ng'okalakata mukazi mukulu kati saana alina abaana nga 3 abayayayi buli akalakata adduka bamukalakata bambi mukazi wa awooma bannanga awooma oli omulema yagongobala bw'ati nayiga bamuyita nayiga wonna wooli naye mbayengera kukoowoolo jjo nnoonyeeko naye nayiga wooma anti yandibadde annoonyaako naye obuzibu saa jjukira luli nalingamu ebbugumu ly'okukalakata ni kati nkalakasa nnyo n'essonyo by'okukalakata kati essaawa eno njagala kukalakata muntu nga mpa ssente era ennaku zino mbadde nga nkalakata era nkalakata naye nkalakatira ssente wali abakyala ompangisa era nammwe abakyala abali eyo nga ndyetaaza okukalakata wandyetaaza okulaba musabe ye akalakata atya kamana once again yeeyita kimu by'okukalakata nkubira essimu yange nzije wooli oba funayo omukwano gwe naye nayagala omukalakata nja kujja wabula jangu mu inbox oba jangu mu comment following brown skin inverts following liking abula gwe awulira message eno jangu mu inbox oba commenting woba neetaaga nkalakata wonna wonna weyagalira oba mu motoka nkugambye nkalakasa kati mbadde ekyeggamba ebika by'ebijanjalo ebiwooma olira omuntu oyo omuntu yenna ekitonde kyonna ekikyala ekirema ekiriko obulemu kiwooma omuntu omulema aliko obulemu naye sinnakalakatako ku muntu nga zonto naye nkyamunoonya njagalayo zonto nga sola mukalakata n'atandaalaasa jikuba ebyokwekalakata biringa kufa okujjako nga aliwo ayogedde nti nakalakase gundi nemwekalakata ne batabawo akolaki amanya kati nze nkalakata zonto waliwo n'amanya okujjako nga zonto gwanjogedde nnoonya zonto era omuzadde naye omwana we oba muwala we oba muganda oba omuntu yenna gwoliko oluganda nga zonto noonya zonto kano brown skin agenda kukabateerayo kaneyogereko noonya omuwala nga zonto baithawe nze ebbanga limaze mu kalakata omuntu gwe sikalakatangako kuba nkalakase ku bazungu nkalakase ku Namagoye kugambye nkalakase ku walingawo ebbala bagiyitanga stake out abagijjukire oba bagimanyi yalinga Wandegeya nga wakava ku poliisi ye Wandegeya oba nga wakava ku YMCA ebbala bagiyitanga stake out era DJ yalingayo ow'amaanyi ennyo era ebbala eyo yamufuula nekyali kati bamuyita DJ Mark akola ku NBS DJ Mark yalinga akola ku stake out yali official DJ waayo kati nga Friday bagiyita lock and roll night DJ Mark nga yakuba ngekwata nenge namba esingamu baki bazungu ate nze kuva dda nali mulasita era nga wendi obuviri bwange walinga webuti nga wondaba kati ate abazungu n'essaawa eno okugamba ebigambo bino omuzungu agala nnyo omuntu alina enviiri togenda funa mukisa gukalakata muzungu nga tolina nviiri era alina omukisa ogwo oba yafuna omukisa ogwo eyo chance weesuneko neera naawe yakwagala mu mbeera z'abalasita otegera naye nga ebiseera ebisingayo omuzungu ekifaananyi kyafuna walaba ow'enviiri agamba ono maze oba ki ono gwe
Kati MC Abe Kamana Wasake. Omuzungu we wamukwano tya mu luzungu. Omuzungu. Abazungu gwe kyono manya muzungu abazungu banjawulo. Sanga omuzungu amanyi oluzungu no sanga omuzungu atamanyi luzungu tamanyi yadde ekigambo ky'oluzungu n'eki. Naye mu ndongo okimanyi mu ndongo mu kilabu nga muzina we muti temubako kigambo kye mwogera mbanga bazonto. Mu ndongo zina n'omukazi n'omukwata bwoti nga temunnagambako gye baliko nnyabo amanya gwe gwani mpe namba yo nga temunnayogeradde ekigambo nga teyeyanjulidde munne ne muzina ne mweyagala n'osabbalala n'omukazi n'asabbalala n'okwata omukazi ku mukono ne mugenda mu ttooyo oba emmanja oba mu kafundo oba mu kasiko n'omukalakata nga teri agambe munne nti erinnya lyo gwani mpe namba yo obeerawa nga tekuli n'omu yayogedde na munne ne mwekalakata. Nze nkugambye nyina experience mu kwekalakata muganda wange nze nkikoze nnyo abawala bangi ate ekitonde ekikazi balabe kolaki ekitonde ekikazi balabe edduka omuwala ojja n'omuwala mu bbaala ne munywa mube mukyanywa n'atambula just kugenda mu shotiko nga byaddala agenza mu shotiko aba akomawo bw'ati n'oba wamukwata ku mukono gye baliko nnyabo njagala ku nnamba yo n'afuna ennamba n'agisaba amala ogisaba ku lunaku lwennyini ggwe lw'oli naye n'akuddukako n'agenda n'oli ewaka n'agenda n'oli eyamusaba ennamba ng'ava mu ttooyi. Babikola era abawala basinga genderera nnyo ekigambo muwala. Otegera mbadde nkyanoonya nno ontadde ate mu sitori empanvu noonya omuwala nga zonto olina muganda wo olina mukwano gwo olina mukwano gwa mukwano gwo olina omwana yenna naye nga aliko obulemu ku bwongo ffe mu lulimi olwangu tubayita bazonto naye nga aliko obulwadde ku bwongo. Njagala omuwala kale nsolo muwasa naye nga muli bagagga nnyo nga nkimanyi nti sente ninga akalakatira sente buli nkalakata muwala wammwe manya nti enkya ku akawunti yange sente nazitegeera bulala omuntu yena alina akalakatira obwereere nze nagambe si kalakatira bwereere Agati ngenda kuteka mu passport nkuwe sente nkoleki tugende onkalakatire ekisolo kyonna. Essaawa eno kati ndi mukalakasi. Toliwe. Essaawa eno siina mukazi yenna wabula ndi mukalakasi era omukazi ali eyo nga wandyetaaza okukalakata wendi gwe jangu mu komenti ogambe yenze wano njagala weeyita kigwe MC Abe Kamana once again njagala kunkalakata oba njagala nkalakatire sister wange oba njagala nkalakatire mukwano gwange wano nze nkwadde sente jukira teziba nnyingi ntandikira ku sente ntini nnyo kati gwazaagala ozimanya jangu mu commentinga gwagala omanya sente zenkalakatira ntini nno nnyo otegeera kati bajje buzibu bakunoonyeeko nkalakata wabula omuntu yenna yenna ayagala omukalakata jangu mu comment sifayo ndabikayo sifayo oba oli mugagga oba oli mwavu sifayo oba olina siriimu by the way mbadde neerabidde okimanyi nti omuwala alina siriimu naye awuuma omuwala alina HIV AIDS nkiddamu omuwala omulwadde wa siriimu awuuma ajja ate okuwuuma teri muwala mulwadde wa siriimu atawuuma nkiddamu nze ebbanga lyenkalakatidde nkalakasa abalwadde ba siriimu ate gwe mulamu nze ndi mulamu bulungi nza nti sinagamba sirwala ate lwaki ekindeetera okuba nga sirwala nyina empiso gye bankuba empiso eyo yennyambako empiso by the way abasinga mugimanyi naddala abalwadde ba siriimu mugimanyi eyo empiso bagiyita ya pepu waliwo pepu empeke nabawo pepu empiso
kati ngaffe abakalakasi abakalakasi oba abazinyi bagikozesa nnyo ne bamalaaya bamalaaya bagikozesa nnyo naffe abazinyi oyinza nogyekuba omwaka noga mwaka mulamba kati nkalakata bukalakasi naye nkugamba ebigambo bino omuwala omulwadde wa siriimu awooma banna abalwadde muwooma omuwala nga alina HIV kati nasooka nenkalakata omuwala gwe nasooka okalakata nga alina siriimu bamuyita Aisha naye Aisha sandyagadde kulaalasa naye kankulaalaasa Aisha nze nalwa okumanya nti oli mulwadde wa siriimu Aisha mu bulwadde bwo Aisha wali owooma era ekyanjawukanya ne Aisha yafuna kyaliwa nga ate naye namukalakata kyali wange yalwala ate naye nze nyinza okulwala nze kuva buto siriimu ono siriimu omusajja obutafuna siriimu omusajja kyangu nnyo okubeera omulamu n'atafuna siriimu nga yeekalakase n'omuntu alina siriimu buli ojja n'amaddu ng'ogenda kalakata omukazi siriimu aba alina okukwata gwe kakkana tula wansi omukazi mulumyeko jamu engoye beera awo abeere ng'akutte ku waya bw'ati akwatekwateko ku waya ng'oli awo mulumye newajja kwetulako mugambe lindamu kati naawe lindamu mulumye amaddu gano gasooke gakkakkane kati naawe kannyini ogenda okutandika okukalakata nga maddu gakkakkanye oluba okuyingira bootwe pa okalakata ddakiika 2 ng'okolaki ng'ovaamu kati siriimu anakwata ate siriimu akwata bano abalina amaddu n'akalakata essawa namba n'atuuya naye ennemi amaaso ne galebeeta emnyira ne giyiika siriimu abo abaluma nnyo nze siriimu tasobola kunkwata nze kubanga nze ntwala owaka omuwala nenkwambula mala okwambula nenkunuuna obugere omwana omuwala munuune ku bigere n'ebya biwunya ate omuwala awunya ebigere omuwala awunya ebigere ekyo nakyo kakikugamba omuwala awunya ebigere awooma gwe buli omu awoomye waliwo abatawooma era nga nnagambye ti omuwala atawooma buli muwala yenna yenna nga weetunda naye kuba abawala abasinga beetunda naye omuwala yeetunda bano abayimirira ku kkubo nga gwe mulimu gwe nga yeetunda ng'ayimirira ku kkubo n'ayimiriza emmotoka oba n'ayimiriza abasajja omuwala yenna yeetunda tawooma sigamba bano abeetundira mu bbala kuba beetunda bonna bonna naye buli muwala yeetunda mu ngeri ye kati bano abayimirira ku kkubo nga gwe mulimu gwe buli lunaku ng'ava ewaka nga agenze kwetunda ku kkubo oyo teri yeetunda awooma ne abawala abawooma be bano ng'omuwala awunya ebigere munune ku bugere ebyo ebigere ebivundu buli omununa bwoti yeeta jjukira mukazi wattu alwawo omunuuna obugere omuwala awunya obusolo omuwala nga ebijanjalo biwunya aba awooma kijja kulimba kibuuzeeko kuba bakalakata lwakuba nti takalakatika muganda wange omawe okalakata nga ofunyiza ennyindo anti akuwoomera jjukira ekyennyanja tekiwooma naye omuntu oyalidde ekyennyanja ejjo n'akuyisaako engalo bw'ati omanyi woba owulira ennyama tewooma naye omanyi omuntu alidde ennyama oba ava okulya ennyama n'akuyisaako engalo bw'ati omanyi engeri gy'awunyamu eba ewunya bubi okuwunyira bubi gwe ataakoze eki kati n'ebijanjaalo we biri omuwala awunya ebijanjaalo owooma nnyo nze kugambe nyina experience mu bintu by'okwekalakata abamu abeefula bajjento ate abo abeefula bajjento bakyasinza okukalakata abawala abawunya obusolo omuwala yenna w'ofuna omusajja
naye Fulambo ye ali wa waggulu nnyo. Abo abeefula aba waggulu ennyo be bakyasinza okwagala. Ekyo mbabuulira. Okitegeera? So n'olw'ensonga eyo bannange so MC Abe Kamana for now twagala nnyo ayaba abakazi bikadama bikumbuuza yeah by the way kasoka tumire ku bakadama mwenna bakadama abali eyo mawanga ag'enjawulo ag'omubuwarabu omuli Qatar, Doha, Dubai, nsi kyempoze endala y'abakadama Qatar njogedde Saudi Saudi abaana b'e Saudi bannaye mulaba nnyo video zaffe okuteekemu tiketi ne abaana b'e Saudi bane mu nsondere ku ssente siri bulungi bakokyeyo abaana b'e Qatar Dubai abaana b'e Jordan yonna mu nsi gy'olimu naye ng'oli kadama oba sekadama munteekemu ku tiketi nange ntambuleko nenyina passport njina nomanye ensi gye yasooka gye yagendamu nasooka kugenda Sudan nembe Sudan nengenda e Rwanda nembe Rwanda nengenda e Tanzania mu East Africa ndi sina East Africa ndi wano kumpi ne Kampala bakuteemu ko passport yaggwa nako dda gwana gifuna 2012 bakuteekemu ko munsondere nammwe nzije mbakuba ekiboozibozi eyo gye mubeera tujakireta live munteekemu kadama yenna ali wiringa okukikola jangu mu kabokisi oba jangu mu comment nange muntambuzeemuko by the way okitegeera obawe ekiboozibozi mbawe ekiboozibozi ojabbalagamu live awo waba alirwedde yenna ate bakadama ekyo nkimanyi banne bakadama njagala obbataasa mu nsonga ezo okitegeera naye nga nze MC Abe Kamana once again abasinga obungi ng'oyagala kundaba oba ng'oyagala okunfollowinga ku TikTok kwendi Facebook kwendi then gwe ayagala okumanya ebisingawo ku nze jangu Brown Skin Events jangu mu commentinga oba jangu mu inbox jangu ku YouTube channel ko Brown Skin Events ojja kuba otufuna bulungi nnyo gwe ayagala omanya ebisingawo ku MC Abe Kamana once again bwekiri wagambye MC Abe Kamana nze ashume MC Kampala Brown Dad tubadde ne MC Abe Kamana olunaku lwaleero atuwadde story ebadde ennyuvu ennyo MC Abe Kamana tujja kumuzza tumuleeta buli kadde bwe mumisi nga tumuzza n'abawa ku mboozi ziri ezimala bw'oba olina stress neekuvaako bw'oba olina ebizibu byo ne bikuvaako n'abo abagala paati tukweno story yonna nga tujja jjongerako naye gisharinge okusinga sharinga cause bangi nnyo bambi abagala okulaba story zino oba okunyumirwa story zino naye nga tagifuna lwa nsonga nti aba tagitegedde nti gyeri ate nga betuba tunyumya biba gyebiri nga byaddala so sharinga followinga likinga commentinga ekikulu nnyo commentinga omanyi aba commentinga noba tomanyi wandiika ati sinotekawo kaddole nga kaseko oba kanyiivo oba nkakaala tutegeera endowooza tumanyi so commentinga obeeko kyoyogera tulabe naffe kye tuzzaako amiina tubaagala nnyo mwebale kutulaba tusinkane olundi we sign out mwebale nnyo mwebalire ddala